Olwaleero Paalamenti ezzeemu okutuula oluvannyuma lwa wiiki 3 nga bayisizza amabago agajjawo ebitongole ebitali bimu okubizaayo mu ministries nansangwa ng'olutuula terunnabaawo abakozi ba Paalamenti obwedda beetala n'abo ababadde bakola munda ku kukyusa endabika y'ekisenge awateesezebwa okwewala ebyo ebyaliwo n'okutuusa obuzibu ku sipiika. Ekifo sipiika w'abadde atuula kikyusiddwa mu ndabika nga n'omulyango ogubadde mabega w'atuula nagwo guggiddwawo. Embwenkonzo olusu nazo zireeteddwa okakasa ng'ebyokwerinda biri gguloggulo. Ku ssaawa 8 Paalamenti etudde ng'ekubirizibwa sipiika Anita Among. Mu lutuula luno era omubaka waakira municipality Ibrahim Ssemujunganda asomye ekiwandiiko ekiraga engeri Dr. Kizza Besigye ne munne Hajji Obed Lutale gye baakwatibwamu okuva e Kenya era n'asaba minisita ow'ensonga z'ebweru okunnyonnyola amakubo gavumenti ge yayitamu. The Ministers of Internal Affairs who heads immigration, foreign affairs and defense, Madam Speaker, must be made to explain to this Parliament this incident and to the country. Kyokka Ssemujju atabukidde minisita ow'ebyamawulire Dr. Crispo Alyomunsi bw'amujjukiza nti naye yali akwatiddwako gavumenti era n'avunaanibwa omusango gw'okubba ebitundu by'omubiri minisita Alyomunsi kye yeegaanye n'ategeeza nti wadde ekituufu yali akwatiddwako naye kkooti emisango yagimuggyako. You know, he was representing us in finding out how the Honorable Nevanda died. They charged him with stealing body parts. Indeed, I was arrested. Yes, arrested together with other colleagues. We appeared in court for 9 months, and the court ruled that we had no case to answer. Sipiika alagidde minisita w'ensonga z'ebweru okuleeta statement ku nsonga ya Besigye ne Lutale ku Lwokubiri lwa wiiki ejja. Statement on Tuesday on the floor. N'omubaka omukyalo owa Butambala Aisha Kabanda asituse okwogera ku byaliwo mu kuyisa ebbago erizaayo ebitongole mu ministry ezinnansangwa. Kabanda ayogedde engeri gye baatyoboolebwamu nga bakwatibwa ng'abakyala nga baatuuka n'okumuyuliza engoye. I was carried out of house in a very brutal way. My dress was torn. I was actually stripped. N'ekiteeteeyi kye yalimu kuwolwaze nakyo. The face and the palm. This dress was also torn from the lower part up this point. All the thighs were spread out. Wano sipiika yeetonze kyokka n'amusaba dde yaleeta ekiwandiiko mu butongole ekinnyonnyola ebyaliwo. What Honorable Aisha can do is to bring a substantive motion to that effect. Akulira oludda olwawula gavumenti mu Paalamenti Joe Ssenyonyi bw'asituse okwogera yeewuunyiza enkyukakyuka ezaakoleddwa mu kisenge awateesezebwa. I see a lot has changed here. The lights are very bright. I am hoping these are the kind of lights that cannot be switched off. Ssenyonyi aleese obujulizi bwa mirundi 2 okuli obyalumiriza sipiika okwogera ng'asosola mu mawanga ng'ebbago ly'emmwanyi terinayisibwa. On the evidence. So when you asked me for evidence, I have just executed my duty to table it. You're going to examine it. If you want, go to the Hansard. That is, go to the Hansard and get it from there and it will be authentic. Obed Lutale yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.